Alright, ubwo Uganda hali eyo sokolize wano katini nnyo byamaze dda kubeera nga byononekera ha President Yoweri Kaguta Museveni ne mutabani we. Moving to Uganda, the Secretary General is following closely recent developments in Uganda and notes with concerns reports regarding the detention of political and civic actors in the country, including cases of which the whereabouts of some individuals have yet to be clearly established. Alright, nga we muwulidde omukulu amanyikiddwa nga Antonio Guterres finally ono nga ye SG wa United Nation oba organization ekulira amawanga gonna mu nsi yonna, agamba America wamu n'ebirala esangibwa wali eri mu United States of America mu nsi emanyikiddwa nga New York osobola giyita NYC, New York City. Olunaku olwaleero avuddeyo n'atabukira President Yoweri Kaguta Museveni wamu n'omukulu General Muhoozi Kainerugaba agambye bwetwogerera ssaawa zino eno aba human rights batandise okubeera nga batunulira mu nsonga za Uganda okubeera nga violatinga democracy y'abantu n'ebirala maaso awo byenkuletedde. Ate ye omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi abaana be abali very keen ku nsonga zino wedda mumbuuza nga mugamba yodala UN egenda kuyamba Uganda wetula wansokalire mu maaso awo byonna ogenda kubeera nga obinyonyo. Kanyongera okujjukiza video eno gimpereka like esobola okubeera nga etambula ku speed eyawaggulu nnyo nga tannaba kubeera nga osubscribing nawe subscribing. Lwaki omukulu Fred Kajubirumbi baagala okubeera nga bamukumya omugwanga Uganda byonna mu maaso ogenda kubeera nga okola ki obinyonyoka. Kale nga sibalwisizaayo katandikirewo nekyatulese olunaku olwaleero omukulu amanyikiddwa nga Antonio Guterres ono nga ye SG ow'ekitongole kimanyikiddwa nga United Nations yegatta amawanga gonna mu nsi yonna gamba New York gamba America gamba North America, South America, Europe, Asia, UN yekola ki yegagatta gonna era wetwogerera ssaawa zino SG waayo imagine SG waayo mulaba ndowooza amaanyi omukola amanyikiddwa nga David Lwanga yegayina wano mu Uganda kuba ku National Unity Platform. Kati imagine omuntu ng'oyo SG wa UN naye avuddeyo neyegatta akuba na Uganda abo abali mu kubeera nga banyigirizibwa. Nalabye video abamu bagambye mboyo SG atamanyi nakumanyi wa His Excellency Robert Kyagulanyi existing akugambye gwe just tulukalire ojja kubeera nga otunyunyuka. Video eyo ba comments ezo mubire nga muzisavinga ndowooza wayise emyaka oba nga ebintu bimaze okubeera nga bye happeninga mujja bajjukiza mubagambe matugamba muno temukwatwako kale ate ssaawa zino nga mulimu maziga kugambe UN is not just an organization wabula it is a unity. Imagine nga America egambye nedda Europe negamba nedda. Mjuke bulungi His Excellency Robert Kyagulanyi mulowooza lwaki yagenda eyo ali mu kubeera nga asakira Uganda, ali mu kubeera nga alwanira abo political prisoners abali mu makomera babiri nga bateebwa. Twakirabako e Rwanda omukulu amanyikiddwa nga Paul Kagame we yawamba obuyinza oba we yafuna obuyinza mu 1995 nga ndowooza genocide ewedde. Si yali president wabula waliwo president yaliwo naye nga yali ayina amaanyi. Twalabako yasiba abantu bangi nnyo naye UN nga yo yasobola okubeera nga emuwandikira amabaluwa ndowooza mu early 2000s era abo bantu bonna imagine after 5 years 6 years 8 years bamala ne babata. Lwaki amaanyi ga United States of America, amaanyi ga United Nation. United Nation kimanyi abasinga temugimanyi naye nga oh my god just give it time. Ebintu abo ndadala abagobera ensonga za UN oba abagobera ensonga ziri mu United Nations olabye ddala nti birwawo naye bibanga bize bibeera very effective since it is a unity. Okitegeera ekintu ekyo njagala sooka owulirize omukulu SG nga akunyola ensonga za Uganda engeri gye bagenda okubeera nga bazitakolengamu tumanyi kyeyongere n'abaana b'enkyukakyuka nga bakubuulira ebirala biki bye tugenda okufuna mweno gye twandiyise eye-opener kubanga kati ssaawa zino bonna batutaddeko amaaso sokolabe. He recalls that freedom of expression, including the independence of the media, as well as the rights to liberty and security of person, are enshrined in Uganda's constitution, as well as in international human rights obligations. He encourages all stakeholders to exercise restraint and uphold the rule of law. And turning to Syria, I can tell you that the Secretary General expresses his deep concern about the explosion today near the Palace of Justice in Damascus. He extends his condolences to the families of those killed and expresses his sympathy to all those injured, wishing them a full and speedy recovery. The Secretary General reiterates that attacks against civilians are unacceptable, stressing that those responsible must be identified and brought to justice. He takes note that the Syrian authorities have committed to investigating this attack.
And a quick update from southern Lebanon, where over the past few days, our UNIFIL colleagues have observed extensive Israel Defense Forces ground activities throughout the UN mission's area of operations. Yesterday, peacekeepers also detected 37 air violations in their area of operations. On Tuesday, they detected two trajectory of projectiles from south to north. That was in Sector East, as well as one airstrike in Deir Syrian. Peacekeepers continue to face obstruction to their freedom of movement on the ground, including routes blocked by barriers, by debris and other obstacles, which have impacted their ability to conduct their Security Council mandated work. Despite these challenges, UNIFIL continues to facilitate humanitarian access. Yesterday, in cooperation with our OCHA colleagues, the mission facilitated 13 humanitarian missions in Sector West, following 14 missions on Tuesday across both sectors west and east. Alright, nga tubitadde ku mobile ndoze mulidde bulungi nnyo Antonio Guterres nkugambye abaana b'enkyukakyuka olunaku olwaliro ababadde banyiivu babadde basanyufu abamu bagambye nti no UN eruddewo okubeera nga ekola ki ekola actions zaayo naye nkuleetedde omu ku baana b'enkyukakyuka amanyikiddwa nga CATS asobodde okubeera nga abikunyonyola n'ensonga lwaki UN eno erina amaanyi esobola okubeera nga ekyusa obuyinza obuli mu ggwanga Uganda. Kyamanya abasinga mubadde mumanyi nti UN is just a small thing, temumanyi omugaso gwayo naye njagala owulize eno video egenda kuba mpanvu muko egenda kubeera very precise kyemanyi kubanga ageza okubeera nga abeera ku point. Nyongera okujjukiza gwatamba kubeera nga subscribing akadde kajja personalize okateeke mu all latest updates nga zino obeere nga ozifuna mu budde. Ate n'ekirala video gimpereka like esobole okubeera nga etambula ku speed eya waggulu nnyo etuuka eri abo bonna abannankyukakyuka abadde batandise okugwa mu essuubi nga bagamba eby'eddala His Excellency Robert Kyagulanyi tewali hajja tuwale eggwanga Uganda. N'omukulu Guterres oba Antonio Guterres wamaanyi nnyo nga bw'olaba SG wali wano mu Uganda kati eri ebweru w'eggwanga oba mu mawanga ago gamba mu continent zonna omusanvu eziri ku nsi kuno yalinga SG waayo kitegeeza ensi zonna oba amawanga gonna gamumanyi kitegeeza his say can mean a lot. Ate kigambe okubeera nga yatuulako ne mu meeting ne His Excellency Robert Kyagulanyi wali mu New York mujjukire bulungi tino headquarters za UN zisangibwa wali eri mu New York City mu nsi emanyikiddwa nga United States of America. Sagala balwisaayo njagala musoke muwuliza abaana b'enkyukakyuka essanyu lye balina oluvannyuma lwa UN okubeera nga issuing kyetwandiise letters kati ziweze 3 eri omukulu General Muhoozi Kainerugaba nga bamugamba yeetereze. Anytime from now tuwandiraba ku musaayi ogenda kwebuuza batya gwesooka owulirize. Bannayuganda munansonyiwa okugaba tuusaako leeti naye gwe kyogenda okukola tambuza video gisharinge mwayize n'ekirala waliwo kano ke bayita repost video berimu amakulu mugiripostinga buli omu n'agiraba ali ku ludda lwo. UN evuddeyo n'eddamu okuva twava mu kalulu kati ezzeemu ku mwami Museveni nga twakava mu kalulu era bamukolako alipooti gyeri ne mu ICC International Criminal Court. Omwami ono yali mu musango ogw'okutta aba South Sudan mujjukira bulungi nnyo oba bawanika nnyonyi mu bbanga ne babayiwako amafuta ne bamala ne babookya ne mutabani wo omusango ogwo gwamutwaliramu. UN ezzeemu n'ekola alipooti ku mwami Museveni emugamba ate all political prisoners be yakwatira mu by'obululu akalulu akawedde ke babba nga twakava mu kalulu. Amnesty International naye yakola alipooti ku mwami Museveni ate abasibe n'agaana. Mwe mulaba musajja kuleeta basibe mu kkooti n'abazaayo gy'abazizza ne wayitawo wiiki n'abazza kati abasibe bamutuddemu UN yine emutaddeko tekomye naawo n'emugamba tulaba bye mukola okutwalira obumenyi bw'amateeka mu ngalo okutyoboola eddembe ly'omuntu wa wansi omuli ebitongole by'okwerinda okuwamba abantu amajjo okukuba abantu emiggo obakuba amasasi byonna UN ebiraba mukiwulira bulungi. Kati kino bannayuganda abawoza UN oba abazungu batekinge action bakomye ebigambo fe abatambuddeko tubasomesa zino ensi ezikulaakulanye ebintu babe babikola step by step bo bamulaga tubiraba buli kimu kyokola era tugoberera. Kati lunaku lugenda kyalumu e Uganda awo ogenda laba envumbo
abasajja bajje bakwate mwai Museveni ne kabineti ya ababbi abalimu awo ab'amaanyi shu babatwale gye bali baba batutte oba ennyonyi zigenda kujja Uganda awo zifuneyo bu barracks obw'amaanyi nga 10 mu ddakiika 5 nga ne State House mwotwalidde bakube bamale bagende. Mumulooza waki Kyagulanyi abagamba anytime akomewo wa ennyumba ye amagye gagiwamba abe SFC be bagirimu akomawo kulayira. Mulaba musajja abasibe bamutuddemu kati tasobola bata nga tebakkiriza bisango wabazza mu kkooti ate ne wabatabata kimulya. European Parliament uli yatuula European Union negamba ekomawo tubuulira kyezzaako ako tekaali kalulu yali military operation. Teyagenda oli mu G-Summit mwe bagimanye ekijja ati UN ezzeemu nemukola ka lipoota ey'okubiri United Nations ate bano abasajja bali mu kkuba muzeeyi bakwammwe temukiraba economy egudde kati basoose ne bakuba ne tourism industry ekyo ekirwadde ky'Ebola ekiriyo. America yasooka okuggala visa, Dubai neggala, Saudi yaggadde, Canada yaggadde. Katonza kuŋŋamba omuntu tourist yenna alina asobola okugenda e Uganda mbwalambula. Alright, nga tubitadde ku mabbali ino video mbadde sirina gigata kweno mbadde sirina gikola naye ne ngamba lwaki siwa bannayuganda amawulire ku biki ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. General Muhoozi Kainerugaba relationship ye wamu n'ensi emanyikiddwa nga Turkey osobola giyita Turkey omukulu amanyikiddwa nga Fred Hakajubirumbuye gyasangibwa oba gyasinzirira oba gyabeera osobola giyita his residential place kubanga abyadala ajakola ki ajabira obadde okimanyi he is being used just as a decoy bageza okubeera nga bateekawo embeera wakati wa Turkey ne Uganda. Omukulu General Muhoozi Kainerugaba nga yagala relationship ya Turkey ne Uganda eyo Turkey jukire ebadde ina 3.2 billion dollar deal yokubeera nga ezimba lweri okuva wano mu ggwanga Uganda mpaka Mombasa e Kenya. Bagala eyo relationship esokubeera nga evaayo mbe eyo deal bagala okugiwa ensi endala. Kukamino video ina kuba yabagezi muko mpavu muko nga bwe nkugambye nenjagala osoko jibulizi mbale sino jigata neno mbale nokola video yayo nga yo naine ngamba lwaki nedda lwaki siba wa information ha mubudde musobera nga mumanyi biche bigenda maso mu ggwanga lya Uganda ate ne kyanyogera okujjukiza video jimpereka like bomaze subscribing ha bwegate ha okutugwa fegono Sheikh Ashraf musome wedwa namba zizira osembya yo 711 no video nyaga tujetegereze bulungi ku Uganda aliyo obirengo tuwuli ebyozo byo ha mu comment section. Do you think this deal will be turned down by General Muhoozi Kainerugaba oba igenda sigala nga standing mujukire bulungi it is a contract kitegeeza General Muhoozi Kainerugaba ka stage terminating bagenda tandika okubeera nga bamukubamu ebituli bingi nnyo ate mujukire bulungi kino attacking yo eri mu EU kitegeeza abeera nga breaking that chain or that bond between Uganda and the European Union. Mjukire bulungi kino mu European Union mulimu amawanga mangi nnyo ddala gali mu Europe ezisinga okujjako UK. Mjukire bulungi kino UK yasobola okubeera nga ekola ki ekola Brexit oba nesobola okubeera nga evaayo mu European Union neyunga yo mpaka ne kati ekyayina amaanyi. Soko olirize omukulu no ngageza okubeera nga kunyumira lwaki Fred Kajubirumbuye ebyadala General Muhoozi talina kyamwagaza nnyo naye ayagala muteekawo nga decoy ediire so okubeera nga ekola ki efedinga tino ediire nebe sigaddewo kale Fred Kajubirumbuye bamubakole ki bamubawe osegeera banga Fred Kajubirumbuye akubye deal za government ezisuka nezo billion zezo 3 ni mitwalo billion 3.2 osegeera kati either baba wa Fred Kajubirumbuye oba eyo deal nibakola ki nibajijjawo nibajiwe eggwanga ddala bena kutubulizo mu comment section sokolabe zeru kwago swali ya mukuru Fred Lumbuye yenna alabye katambi kano akakuweereza essebo era okawulirize junta ligimu erikozesa linnya lyo nga excuse mu butakkaanya bwe bayina wakati wa Turkey
era balaba okugamba omunayuganda ono wawansi nti okusazaamu a 3.2 billion US dollar contract eya kampuni ya Turkey Yapi okuzimba rail line okuva e Kampala paka ku boda ya Kenya lwakuba nti Turkey yagaanye otuwalumbu ye nedda sebo tobiri namu naye bakwekwasa bwekwasa nze Lukwago Swali obutakkaanya bwavaawo waliwo kye tuyita Turkish military diplomacy mu Africa genda e Libya Turkey kyekolayo genda Ethiopia Turkey kyeyakolayo drones ezo ziyateekayo abatigale n'abakinga balwana okay genda e Nigeria ni bano bennyini ba Museveni bagulako ku drones ze Turkey kaakati obuzibu bwe bwajjidde sebo mukululumbu ye buli Somalia ne Congo waliyo kampuni y'Abataki ekola drone eri e Congo eri kusomesa amagye ga Congo mu Kisangani drone bazoperatinga batya bazikanika batya bafata batyo omuduuyi nga bakozesa drone olutalo kati lwavudde ku kukozesa emmundu okay kati obuzibu we bwasingidde okuva Museveni abadde afuna akawogo okuva mu bafalaasi Congo America eyagala mugobayo era abadde akulietinga buffer zone between the French oil major Total Energies eri okusima amafuta along the Albertarian Rift nga Museveni azannya obwasikali ateekayo UPDF ngachi militia eteekawo buffer zone oluwatwa wakati wa different warring groups zireme ku attacking French oil major just like that French oil major Total Energies was attacked in Cape Delgado Mozambique era yo bateekayo amagye ga Rwanda Bufaransa ne lobbyinga sente okuva mu European Union Security Fund. Now Museveni abadenga asasulwa huge chunks of money by United States of America, United Kingdom